njagala mbategeeza abatulaba eno media abagiteekawo mbeebaza bateekawo kugula maaso g'abantu era nze we mwangambye okujja njiwanye ekitiibwa atalaba media eno yamanyi asubwa bingi twagala twogera ebintu ebizimba abantu. Isirayiri bwe tugamba nti be baana ba Katonda ffe tuli baana baani? Ezo zensobi Bayibuli zeeyogerako ze twagala okulwanyisa. Bayibuli okuva edda n'edda eraga nti abaana ba Katonda be Bayisirayiri. Abantu nga aba Misiri eragira ddala nti babi era tuyimba siridda nyuma Misiri. Naye jjukira Misiri mu kiseera ekyo baali bategeeza Afrika yonna. Genda okinoonyerezeeko. Baali bategeeza Afrika yonna alkebla. Kati ng'abaana ba Katonda be bali bokka njagala okubuuza Katonda wa Bayibuli abaddugavu bamukola ki? Atwagala ffenna. Era sikusalira musango kubeera mu ddiini yonna naye kyenkujjukiza nti ekintu ekitali kikyo ne bw'oli kyesibako emyaka emeka n'ogamba amannya ga Katonda ye Peter, ye John, ye Isima, ye Muzamiru, naye bwe njogera Ssenyonjo, bwe njogera Mukiibi, ago mannya ga Sitaani. Ebika byange bya Sitaani munange gw'oli mu bika bitukuvu ffe byaffe bikyafu. Nsumbalinda abantu abo bayita neno bayita mu kanisa. Oyita kanisa. Njiyita kanisa. N'erinnya Joseph nze Ssenyonjo eyali ayitibwa Joseph naye nakati ku biwandiiko kweririndirina. Genda mu maaso ekibuuzo. Ogamba ogiyita nzikiriza kanisa manya okyogedde nti tugiyita kanisa. Kanisa nenkuwa n'example nti olaba n'erinnya Joseph nkyalirina. Kati kiki kino gwe kyolina eno eyitibwa kanisa. Ate nange mpitibwa musumba ng'ekigambo musumba kiva mu pastor kiva mu kigambo pasture omuddo. Ensi eno egiraba gye tuliko buli kyolowoozaako kyonna mu state ez'enjawulo kiri wano. Ekisookerwako obulamu is a series. Era mwe abakola research ku reincarnation gye saagala genda usaagala kwogera bintu nga biyinza okubuzaabuza Katonda wange wekakooge twogera ebintu omuntu yenna byalaba n'ategeererawo. Naye mwe abagala reincarnation mugende mu kirowoozeeko oba okudda mugende mu kirowoozeeko. Obulamu bubeera series. Ova wano nodda wano nodda wano nodda wali. Ekyokulabirako bwe nkugamba nti gwe wafa era oli muzimi gy'abaafa osobola okumpakanya naye nga kituufu. Wafa dda emyaka nga 40 wafa dda era kituufu. Just ekyenjawulo wandibadde ombuuza nti ntya awo neekunnyonnyola. Kati mu buntu bye tulabako okumpi yadde waliwo n'ebyeyongerayo. Waliwo ensi gye bayita ey'amagi mu bulamu bw'abantu. Gabeera amagi nga tegannafuna kye bayita fertilization. Naye era obulamu bubeerayo. Kati eyo tuveeyo eyo wala nnyo tudde mu nsi eddako. Y'ensi kubanga eggi bwe lijja bwe riti ne litafuna fertilization era lifa ne likulukuta. Eyo nsi ndala. Naye ate bwe lifuna fertilization livaamu ka embryo livaamu ka fetus ne kakula. Kati mu lubuto munnabaana eyo nsi abantu bazaalibwa munnabaana n'okufa ne bakola ki? Ne bafa munnabaana gwe kwoyita okuzaalibwa. Oba olina ayita okukulukuta. Peas. Kati ate peas ziri mu nsi ate y'amagye tusooke tugireke tudde ku eno ey'okumpi. Eno eyannabaana. Ofuna olubuto kitegeeza omwana azaaliddwa mu ki? Mu lubuto. Omwana azaaliddwa mu lubuto n'awezaamu omwezi gumu mu lubuto. Afaanaganira ddala n'omuntu ku nsi eno gye tuliko wano ow'emyaka 10. Nze nakikolako research nekiwandika ne mu kitabo kyange eky'12. Aba awezezza emyaka 10 mu lubuto ng'alina omwezi gutya gumu. Ejjinga ekyali seeremu. Togenda nkulayira togenda mmulaba. N'oyogera ku kituuki. Naye bwe kiba kikunyiiza ng'owulira gwe Yesuwa omulindo ogenda mmulaba. Genda omulabe mesho yange giveeko linde endala genda olinde Yesuwa. N'oyimirira ku kituuti n'ogamba ow'obukanza okukuvoola ow'obutangira tagenda kudda. Bamukuba ayambadde ki?
nonye ebifaananyi ndage ekifaananyi kya Yesu ndagenda ali musuuta ati ali mukambi mbikako ki obutangira tagenda kudda ndage ekifaananyi kya Yesu n'ogoba abantu ayambadde ki endiga out ate kati endiga zikola ki mu ntebe zange zitwala eri ebikira byazo okoze enfujjo mu Uganda nedda otwala abantu mu geyi ndi musajja emigo gyonna gigenda kukubwa ndi musajja mulakamu era nkulaba wentuuse wane ndabye omuntu asaana okubulira ekigambo kya Yesu Kristo ne Katonda ate lwakitugatta babiri ekya Yesu Kristo ne anti Katonda omwana Katonda teri kati ate nze ndi mwana waani Katonda nga tayise muunu ate ye mwana nze ndi mwana waani na oli wa Katonda ne wabaawo omusukulu mungabo zaako omusika nedda nga bonna babo kati ate musika Katonda yafa alyoka musikire ebibuzo ebibunyabeko tulowoozeemu tebiringa byafu ate tubuzaabuza bwe bibanga tebiringa byaffe agende naffe tubeereenu ati yakutonda ani yakutonda ati nze mukubuulidde ndinaaba omu nina gye musanga ati tulandu ngendayo Kabungeezi maama wo omulala mulina wano era ali mu langi yange ombeera mu kyaki nga gwe musaba mutya tusaba Katonda affe Katonda wange nkwebaza oba kino kyendi kati mpa amaanyi ngende ekole kino na kino era n'akulaga n'akikola gwe laba bwentunula bw'abanga si Katonda abeera ani oyo bannabbi b'obulimba banyiirira era bavuga emmotoka ezaamu tewali buzibu banyirire ne sitaani abigaba tewali buzibu sitaani ye omukkiriza muti gyali Setaani Katonda kyekirala kyeboogera ekirala eggulu Yesu n'ebigenderako byonna endowoozayo mu mutwe muno yeeraga ki ekituufu gy'oli na ki ekikyamu gy'oli. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Tubaniriza nnyo mwenna abagoberera ensonga Export TV nate tukomyewo tusobola okulaba nga tukuweereza. Ogenda tunoonyako ku platforms zonna atanaba subscribing ngenda kusaba subscribing ebinyuma nga bino byogenda okulaba olwaleero bikyajja nkuyanja. Ndine Pastor Ssenyonjo ova mu busibe. Bani ojja mu busibe taata? Bantu. Ate ffe abanyumirwa eno gye tuli? Anyumirwa abeereyo. Atanyumirwa aveeyo. Kuba ffe bennyini ffe abawakana naawe bogamba nti bojja mu busibe. Kati lwaki ofa naffe? Ensi bintu bya kyeyagalire. Naye abalabi aba Export TV njogedde bulungi? Nange nsanyusa okubeerako wano. Era ndi musanyufu nnyo okulaba nga mpeereddwa omukisa okujja okubategeeza ku Katonda waffe omuddugavu nti ye Katonda waffe atwagalira ddala era tugenda kuva wano olwaleero nga mutegedde lwaki Katonda waffe muddugavu n'okutegeerera ddala lwaki nammwe gye tuva munnabaana ne we tuli ne gye tulaga ensi kyekimu mulyoke mutegeere nti eggulu teririiyo wadde geyeena wabula biri wano ku nsi era abamu bayita mu ggulu abamu bayita mu nsi kijja kuba kirungi nnyo. Ku 0706 ogenda kuba wejjanjaba ez'endwadde z'olowooza nti zaagaana. Tosooka kuwanika toggwamu ssuubi ogezezaako eddagala wangi negezesa aba God Hills abo medicine
bajjanjaba endwadde nnyingi nnyo naye zino eno ze tusinga otendereza prostate enlargement, emmeme yeegwa, ania, asthma, ulcer, sinuses, olumizibwa omugongo ne mu nnyingo, low sperm count, brain tumor, diabetes, fibroids, allergies, syphilis n'endala nkuyanja. Bakubireko bakola ne delivery yonna gy'osangibwa. Bagenda kujjanjaba bulungi oterere. Musumba soko bambulizeeko kati tusimbulire ddala. Muli mutya bannayuganda n'abatali mugyebale. Twebaza Katonda olw'ebirungi bye mufunye, abafunye ebibi mugume bwe bityo bwe biba bijja kuvaawo. Nze Ssenyonjo va mu Busibe, original from Bukunja, chachi yaffe esangibwa Nansana wano ku Kyennabweru, okwata ku opposite side ya Kyennabweru n'okkirira wansi eno oyita ku Church of Uganda paka ku mwala. Chachi yaffe gyesangibwa. Twagala abantu bonna, tetukkiririza mu ddiini yonna, tugamba buli muntu yenna wa Katonda era tukkiriza Katonda omuddugavu. Owange webale kunkyazaako wano. Yesu yeebazibwe. Yeebazibwe. Amina. Naye nga kivudde wala. Anedda tekivudde wala, gwakirabye bw'otyo. Yesu omukkiririza. Yesu sisobola kukkiririza mu kintu kitaliiwo. Mwana wa Katonda yafa n'azuukira. Tewali buzibu. Lwaki ogambye nti tekiriiwo? Anti kati ensi yatondebwa bw'eti. Bwe tunaaba tetuyize kukkiriza oba kukkiriza na kuyiga okutambula n'abantu abalina endowooza ez'enjawulo, kitegeeza tetujja kusobola kuzimba ggwanga lyaffe. Kyova olaba ya oli ne bwaba tali ku kituufu kiba si kituufu gy'oli, naye gyali kiba kituufu. Kyova olaba kuva mu Busibe twaniriza amadiini gonna. Nze interest yange kulaba ka buntu mu muntu, so si ddiini yo. Beera naako obuntu oba oli musiraamu oba mu protestant mu katuliki musamize muki, sisobola kugaana kubeera gy'oli kubanga sinze nabireeta. Okusinziira ku butambi bwe tulaba ku internet, ogenda tubulira ekifaananyi ky'oyita enzikiriza yeeyo. Kiraga nti oli musamize. Anti kati tetugaana bantu kola assessment buli omu nga bw'abalabye ekintu. Naye nze nina okukkiriza okwange. Kambeere nga ndi bw'omu oba nga tuli bangi tosobola kunzijjako. Kobeere nga kyenkugamba okitegeera oba tokitegeera tosobola kinzijjako. Ndi mulabe wa bulimba bw'amadiini, ndi mwagazi wa bumu, kubanga ebitulwanyisa nga abaddugavu era Abafirika mu nsi yonna bifaanagana. Abafirika tuboolebwa across the globe. Tulina ebizibu byebimu, obwavu, enguudo embi, endwadde ze batukolera, ne mulowooza mbu Katonda yanyize n'azireeta ng'ate tetulina kye tumukoze. Obulimba bungi, obulimba obugamba Yesu agenda kudda ne tubeerawo nga tulinda ekintu ekitaliyo ekitagenda kujja, ne tufa ne tuvaawo nga tetukirabye. Obulimba obugamba nti sente ze tuwaayo tuziwa Mukama ate nga abasumba ffe tuzirya, ne ba reverandi ne ba father. Owulidde waliwo ne bamawulidde basajja bakulu balina n'envi, tubawa ekitiibwa naye kuno baaweebuuse baswadde. Nga bagamba abasumba Ssenyonjo agamba atya nti abasumba nti ye yalya ssente, yalya ssente z'abantu babadde kati ate nkyegaana ssente z'abantu ze baleeta ffe abakulembeze b'abantu ffe tuzirya. Zowaayo mu church pastor yazirya, zowaayo muzika tumusangawa Katonda musangawo. Abasumba ababadde ku TV zaabwe ne ku radio mbu nayogera kiri nti mutubuulire bekiranga temufuna mu ssente, motoka ze muvuga muzijjawa, ennyumba ze muzimbira bakazi bammwe muzijjawa, ye lwaki temugenda mu vube, lwaki temugenda mu bulimi? Nze zeeyange zibawaayo. Kola ebya Mukama naye akola egijo. Ani akulimba? Bakola ebya Mukama ne baweereza, Katonda n'abagabirira n'emmotoka ne ssente n'amakanisa. Katonda abagabirira. So bo bakwata ssente ne bagenda ne balinya amagala ne bazitwala waggulu ne baziwa Katonda. Ate bo ne batuula wano. Kati Katonda n'agenda ku gundi ku yewa gye bagize emmotoka ez'akabi wano, Spear Motors. Baba bali awo nga Katonda aleese. Tolabanga waliwo obuzibu. Ogambye Yesu tagenda kudda. Obuvumu obujja nti Yesu tagenda kudda. Abantu abatusooka bajjajjaffe emyaka n'emyaka, naddala mu abalina emyaka abakuzeemuko 20 mujjukira mu myaka gye12. Ojjukira nga waliwo n'abaayokya abantu abandi ne bafa n'abamu ne batunda ebyabwe lwakulinda Yesu. Kibwetere yabookya mwaka ki? Bwe yamala mwamulaba. Kati nze mbagamba mmwe abalina emitwe egiri soba nti
temukkirizanga kubeera ndiga kubanga tuli bantu kale tetuganye tuliko obwoya naye si bungi nga ndiga tetuli ndiga tuli bantu abalowooza ne bw'omugamba mbu kiri kya mwoyo balina kye bategeka please mu mwoyo ne mu mubiri ndi muntu siri ndiga kati omuntu ateekwa okubeera n'obwongo obulowooza Yesu baamukubuulira nga tonnaba na kujja mu lubuto baamubuulira jjajjaawo ne bamubuulira bataata bo ne bamubuulira gwe n'abazzukulu oli mu babuulira Yesu akomawo ne kikuwa endowooza eya mediocrity okubulamu mu birowoozo nga olinga alina expectation y'ekintu ate ne babyonoona agenda kudda he paid it all yatusasulira buli kimu kati n'omusaayi gwe ekyo n'ekyo omusaayi ngenda kyogerako kati ne mubeeraawo omulembe gw'abantu abalina endowooza amabanja gennina agenda kujja agakole ki agasasule bino bimwogera ngu ati kiri kya mwoyo abantu babula bali mu makanisa baliyo batangala balinga ndiga pozi ndiga era zennyini ndiga zennyini enewe batangaavu tebategeera bwakuza olowooza mbu okitegeera simanyi kya mwoyo people are getting lost balowooza wali agenda okujja kati yasasula kibi ki yatusasulira ekibi jjajjaawe Adamu yeewaawa nze Adamu si jjajjange Katonda kyoyo omunyiwanjaga addira ekibi ekyali ku bantu be tutaamanyanga tetwaliwo akireeta akikube kuffe tomanyi nti naano mu nnono zammwe ze mukkiririzaamu famire yammwe omuntu asobola osaddaako ekiryo ekibi ne kirondoola olunyiriri lwonna lwonna ogambye famire yammwe Adamu famire yo yasooka okutondebwa okusinzira ani Adamu bayibuli ogikkiririzaamu ebimu mbikiriza ebimu ebyekisiru omanyi bayibuli mulimu ebyekisiru n'ebyamagezi tugende mpola ekikyafu kyekiriwa nange ndi muwandiisi wa bitabo ekyange ekikyafu ekyo kirungamizibwa Katonda kirungamizibwa ki nedda se ekyange kirungamizibwa bakatonda aba omanyize nina bakatonda babiri ngenda bba kunnyonnyola okitegedde kati ng'okulowooza nti ekibi kya Adamu kikugenderako kubanga wa famire yo njagala okubuuza Adamu yabeerako ddi owa famire yo Adamu era kyova olaba musaba essaala enfu naddala endiga jjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo bajjajjaabo naye anze si bange nze owange mumanyi ye Makanga ali bukunja ne bwe bamuziika mmanyiiwo kati gwe bwebanga jjajjaawo Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo n'abalala bagenderako mbadde nsaba genda mu Isirayiri ffe tuleke wano ewaani tuleke wano ewaffe ate practically ekintu ekyo kituufu ekimu ku bintu ebituleetedde okubonaabona mu Africa kwe kukyawa Katonda nga tumukyawa tutya bw'okyawa kyoli okyawa Katonda eyakufuula ekyo kyoli kyova olaba mbagamba nze tutandikire ku musingi ogw'okwagazisa abantu ki kye tuli tulyoke tunywezebwe mu kwagala Katonda kubanga bakatonda bangi mu nsi era kya busiru ogamba nti Katonda ali omu ali mu ggulu tagattibwa kati eggulu liriwa waggulu awo ennyonyi we ziyita oba anti era it's okay naye ennyonyi we eyita awo ng'osinze kyonna kikiri eggulu ate wansi wantu ewali spiritual world weeri anti kati wulira bwe kibanga Katonda ali mu ggulu era nga gye tugenda okulaga nga ffe tuli ku nsi wano nga taliiwo obwo obulimba tugenda bulwanyisa paka last Katonda ali mu ggwe ali mu nsi ate kati abiba bitegeeza ki kati Katonda wa munene nnyo njagala omutegeere musuubu kati ti Katonda talinga mwana wa muntu tetulina buzibu naye twagala kujjawo ideologies ezibuza abaddugavu olwana kuzza abaddugavu ku nnono yaabwe kubazza mu busamizi ekimu ku bintu ani yakugamba nti abaddugavu kitegeeza bulogo na busamize na bibi eyo nayo ideology enfu kubanga njagala nkubuuza amadiini gonna ge twogerako nga tegannajja abaddugavu bonna baali babi era tebaalina Katonda baali tebamanyi bumanya ani yagamba nti baali tebamanyi nga tebamanyi ki era ne Bayibuli igamba abo Bayibuli giveeko lwa nsonga Bayibuli katabo butabo akawandiikiddwa abantu nga bwewandiika ye mapu eyaani eridi nga abakkiriza ng'ani yagireeta batwala mu ggulu ng'ani yagireeta kubanga Bayibuli kitabo kya Katonda nga bw'osoose okwogera nti kitabo kya kituukirivu
kati nenkubuuza nti ekikyafu kyekiriwa bye tuwandiika bye bikyafu. Ekyokubiri bwe kibanga Bayibuli tugatteko ne Korani byonna byebimu nga bya Katonda eyabiwandiika ye Katonda. So Katonda gyali eyo mu ggulu gy'oŋŋambye waliyo printers zirimu ink wa black otegedde yasso obubaka kuba era abamunoonye nnyo. Kati ate bw'abanga alina print eza black n'ateeka ne updates mu bitabo bye amanyi n'okwejjusa n'agamba wano nawandiiseemu bubi slaves obey your masters n'akatereeza ogenda okulaba ng'ate yejjusizza n'aleeta King James n'aleeta New International Version n'aleeta good news kwega Katonda amanyi n'okwejjusa tutereezeemu wano abantu be babitabulatabula ab'endowooza ez'enjawulo nga nayo bwolaba eyiyo ntusomokera ku makya naawe. Sebo Bayibuli kitabo kyawandiikibwa abantu mulimu eby'amagezi n'ebyekisiru. Tobeera ndiga, beera muntu amanyi okusengejja. Omanyi nti Bayibuli namba 1 eraga nti omuntu omala kufa n'ogenda mu ggulu. Era gwe weesunga nnyo okufa ogende mu ggulu awali ebirungi. Okugenda mu ggulu okwo olina kumala kola kikufa. Kati lwaki bw'olwala ate osookera mu ddwaliro? Nge mbadde ndowooza ekirungi kizze kati fa genda ewammwe otambulire ku nguudo za zaabu. Akaseera kange tekannatuuka. Ate tekannatuuka katya? Oyinza okuŋŋamba nti akaseera k'ekirungi tekannatuuka genda. Ali musumba eggulu siri abuli omunyinza okuba sitambudde bulungi ne Katonda. Wiza ate nenfa ate nengenda bugenzi mu ggeye. Bwe kibanga ku nsi tulina kukolerera ggulu ebyensi tubireke ne mugende mu ggulu ffe katugira tubeera wano. Ffe katubeere mu nsi tukolere wano. Tuzimbe amayumba tuli bamativu tewali buzibu. Wenjogerera wano waliwo abatambulira mu Geyeena kati. Geyeena eri ku nsi. Eri ku nsi wano. Waliwo ali mu bufumbo ssaawa zino ng'ayita mu muliro. Waliwo ajjula emmere nga yonna etunula nga bweyagala ng'ayita mu muliro. Waliwo alina omusango nga Geyeena ye eri awo. Kati nange ndi wano waliwo abasumba awo abalokola awo abaagala ngende mu Geyeena naye sijja gigenda muze ndi mu ggulu. Ate mwe temunnalituukamu kubanga muli ndiga. Kyova olaba muli ku bunkenke. Eri abasumba bali ku bunkenke. Kubanga bali mu Geyeena. Ffe tuli mu ggulu. Kyova olaba nkugamba nti Katonda bakatonda bangi abaabwe n'abange. Gw'olina babiri. Nze nina babiri nenda bba kunnyonnyola. Kubanga lwaki bangi? Oli musajja mukatoliki? Siri mukatoliki. Oli musiraamu? Oli wa ddiini ki? Oli mulokole. Bw'osanga abasiraamu nga katugeze Yidi ekwataganye ne Christmas gye musinza nga ate teriiyo. Kisoboka ssebo. Kyali kibaddewoko. Oba Yidi nekwatagana ne Easter. Kyali kibaddewoko. Kati bw'oba ogenda kusinza Katondawo ku Easter jamu ng'akukutte tolina weeyisa mmotoka. Naye oli wano osanze abasiraamu kumpi awo n'ekaawo bali mu kusaala. Okyamawo n'osaala nabo kubanga Yidi togendayo. Lwaki? Bali bakkirizira mu birala. Ati kyekyo kati abo bakatonda tuwezezza aba owuwo n'owaabwe. Kubanga nabo gye bali lindako gwolowooza gye bali bo bagamba nti balina Katonda. Bagamba bamwina. Kati oyo omu gwe oganye ogendayo owuwo ali eri gw'ogamba tolina Katonda. Nawe olina kati abaaba bali baabula Katonda ali omu. Anti kati gwakimanyi kati nawe bagamba nawe wabula. Tukkirize buli omu akkirize Katonda waabameka. Bw'oyita ku w'omusamize ng'ali mu kunyeenya ensaasi ayita by'otategeera okyamayo. Kati abo basatu. Buddha naye gy'ali waakuna bakatonda bali 5,000. Ze nina kaaba. Nani owo? Owange asooka Katonda muddugavu. Wajja ku kyoga nti Katonda muddugavu wamulabako. Mwabenzikiriza zennyini abalokole n'abaki mukkiriza nti tuli mu kifaananyi kyani. Kyakatonda. Oli mu kifaananyi kyani? Kyakatonda. Ati bw'oba tetufuddeyo temutubuzaabuza. Njagala ombuulire. Bw'oba kati spirit eri ekifaananyi. Mwoyo bwoyo. Kati ekitegeezo gwe tugugyeemu. Bugiremu ddala. Tegulina kifaananyi. Kati bw'ogamba nti oli mu kifaananyi kya Katonda. We are talking about the physical appearance. Oli muddugavu. Njagala ombuulire. Nze nga nfaanana bwe nti ndi musajja muddugavu. Ng'ondeetera ekifaananyi kya Katonda. Nga musajja Mungereza alina ennyindo mpanvu n'enviiri ezigudde eri, alina ku musalaba akutte n'akaligamu akeeru mu ngalo. Mba ntegeera bulungi okugamba nti oyo Katonda wange.
Katonda wange alina kufaanagana nganze oli wa langi nzirugavu oli mu kifaananyi kya Katonda kitegeeza Katonda omuddugavu. Katonda omuddugavu alina ekirevu ng'ekikyo amaaso bwe gatyo mbiri bwe zityo. Kati awo kitegeeza buli muntu alina Katonda tetufuddeeyo identity olabika bulala ndabika kati tetufuddeeyo konsaani yange bali baatulaga Katonda owabwe bwafaanana nze owange lwate bwafaanana omulala gwayagala obeere muddugavu Munnayuganda Katonda owuwo Mungereza paalireeyo kati nze oyo Katonda ng'asooka muki muddugavu nga nze kuba ndi mu kifaananyi kya Katonda era sikibuusabuusa. Owookubiri alina gy'asangibwa njogera ku bange ali ku kyalo bakiyita Sentema waliwo akaalo bakayita Kakooge eyo Sentema era manyi ogendayo akawulezi ng'abantu tebandaba ne ŋŋenda ne nfukamira ne musinza oyo Katonda aliko amabeere ago galimu obulamu. Katonda wange nkumbubira Katonda wange nze Musumba Ssennyonjo va musibe alina amabeere era Katonda wange oyo ŋŋendayo bulijjo mala kuva mu bantu ne ŋŋendayo ne mulaba mu ngeri yange bwe lusinsulayo nenfuna emikisa. Kati Katonda oyo ontunuulidde otya? Ati ndawo osiga Katonda omukubi amabeere ati ye wange nina bakatonda abo kati ŋŋendayo ne musaba emikisa nkugambye aliko n'amabeere alabika bulungi ate mukazi. Oyo Katonda wange olunaku lumu yayiwa omusaayi ku lwange yagaziya amagulu ati toseka yagaziya amagulu ati mamawo nayiwa omusaayi ku lwange abantu nga bayimiridde wali baaliwo babasatu oba bana simanyi ne balaba obwereere bwe n'afuuka ekikolimo yaswazibwa n'afuuka ekikolimo ku lwange era nayiwa omusaayi ku lwange ku lulwe nze mbeere ki mbeere omulamu. Era awo akayimba akagamba ku lwange yafuuka ekikolimo bwe yaswazibwa we katuukiririra ku Katonda wange bw'oba tomwagala gwamanyi nze owange oyo Katonda. Era nebaza nnyo Kyagulanyi erinnya eryo Kyagulanyi saa zino mu Uganda tolizannyirako. Kyagulanyi yayimba akayimba n'agamba omuzadde Katonda wa wano ku nsi Katonda wa wano yasumula byonna. Oluyimba lutuufu oba lukyamu? Mbadde njogera ku Kyagulanyi Silver. Tondeetera birala wano ndowooza mumutegede. Kati gwe bwoba tokkiriza bakatonda bange abo ababiri nze sibakuwadde nze sibakuwadde era maama oyo Katonda waali nfukamira n'ebifaananyi nja bikuwa ebbeere lye bwe bulamu bwange. Yayiwa omusaayi Yesu tayiwangako omusaayi ku lwange yaguyira ndiga nze ndi muntu leka naawe endiga eyambalendiga bakozesa kifaananyi bamanyi omwoyo tegulina kifaananyi temutubuzaabuza. Twagala abaana baffe bakulire mu kumanya baleme kufuuka kizibu. Gw'obadde omanyi nti Africa ye continent mu continent ziri 67 anti Antarctica bagyongerako ennaku ezo ye continent esinga okubeeramu abasabi. Naye lwaki ye continent esinga okubonaabona? Kubanga ffe tusinga okusaba. Lwaki ye continent esinga okubonaabona? Ye continent esinga okubeeramu death rate eri so guli high. Kwegamba Katonda tatwagala. Olaba n'abaana ba Isirayiri abaleka ne babonaabona emyaka. Ye bannaayo abaana ba Isirayiri nabo mutugyeko olusidiiko kubanga twagala tumanye ffe tuli baana baani. Tubolokoka ofuka kitonde kijja. Bayibuli gamba ebyeddanga biwedde. Laba ofuuka ekitonde ekijja ofuuka mwana wa Isirayiri. Njagala mbategeeza abatulaba eno midiya abagiteekawo mbeebaza bateekawo kugula maaso g'abantu. Era nze waŋŋambye okujja njiwanye ekitiibwa atalaba midiya eno yamanyi asulwa bingi. Twagala twogere ebintu ebizimba abantu. Isirayiri bwe tugamba nti be baana ba Katonda ffe tuli baana baani? Ezo z'ensobi Bayibuli zeeyogerako
ze twagala okulwanyisa. Bayibuli okuva edda n'edda eraga nti abaana ba Katonda be Isirayiri. Abantu nga aba Misiri eragira ddala nti babi era tuyimba sirida nyuma Misiri. Naye jjukira Misiri mu kiseera ekyo baali bategeeza Afrika yonna. Genda okinoonyerezeeko. Baali bategeeza Afrika yonna Al-Qibla. Kati ng'abaana ba Katonda be bali bokka, njagala okubuuza Katonda wa Bayibuli abaddugavu baamukola ki? Era musango ki gwe baalina mbu n'abattira mu nnyanja bonna, simanyi n'abaleete bali waabwe, omugga guli waabwe, bali baze kuba invadinga babalya babamalawo. Kyova olaba ebintu biringa 2-3 bye njagala okubikula amaaso go gwatulaba. Genda olowooze. Number 1, abantu ba Isirayiri Bayibuli eraga nti baali mu Isirayiri awo we bali myaka mingi emabega, sina 10 naye emitwalo emabega oba millions emabega. Naye ate nga Isirayiri eyaddala yakateekebwawo myaka giri mu myaka mitono n'ekikumi tekinawera. Isirayiri eyaddala they went ne bainvadinga we bali ne bateekawo eggwanga ery'ekimpatiira. Era omwaka 1948 ne bali confirming awo 49 mwegyo emyaka ebiri 48 na 49 gwanga pya nnyo nga n'ekitange taata waali. Kubanga taata wange yazaalibwa Mufukati. Naali badde ne bakatonda kati basatu. Naye Katonda omu yafa. Kati ali ate nja nakubuulira n'ekira nti n'ono omulala gweyita omwoyo naye yafa kyekimufuula omwoyo, naye kyo tukireke bajja kubula. Bajja kunyiiga. Kati yazaalibwa ng'eggwanga eryo baliteekawo. Naye ate Bayibuli neekulaga nti lyaliwo. Nsi y'omwoyo. Munsi ya mwoyo ebyakubuza. Njikiririzaamu naye sikiriza bulimba kwagala tulimba bitaliiyo. Ekirala olina akkiriza n'agamba bwe bulimba obulala. Katonda yasooka kutonda Adamu ne Eva bwe kiri ku lubereberye n'abatuuma n'amannya. Adamu A-D-A-M ng'akozesa alphabetic letters. Ezo letters ennyukuta ezo zaakateekebwawo myaka mitono emabega ng'abantu ffe tuziteekawo. Naye Katonda eyaliwo nga n'omuntu tannatondebwa ate najja n'akozesa alphabets ezaateekebwawo mu myaka gyaffe gino. Ebyakatonda bijja kubuzaabuza. Njagala mwana byanjawulo. Oyo Katonda musukkulu eyatonda amanya ng'akozesa alphabets ffe ze twakateekawo bwe neewuunya. Okimanyi musumba kanku information, okimanyi naffe bajjajjaffe edda baatuuma amannya ninga zino abazungu tebanatuleetera alphabetic. Baatuuma kituufu, baatuuma naye ku lwa Katonda bwe yali tasobola teekawo kintu kikye nga Katonda, kubanga ebyo byonna byaffe ng'abantu. Amagezi yagatuwa lwaki teyalina gage n'agakolamu ebibye. Era ekyo kikulage nti n'amannya gaffe kati Bayibuli ojja kukirowooza kino kyabo abaagala okufumiitiriza. Yesu mu kuzaalibwa n'okuteekawo obuweereza bwe, abayigirizwa be yayita Yesu yali musajja mu Isirayiri, kale tugambe Omuyudaaya. Okitegedde? Yalina olulimi lwayogera, ezimu ku ze yayogeranga Aramaic nga zennimi ze n'amannya gaabwe gatambulira. Bwe yatuuka okuyita abayigirizwa ng'ali mu Buyudaaya oba kitwale mu nsi y'Abawarabu, okitegedde? Eyo gye yatuula. Naye essaawa zino kubanga ensi ze yali mu Siriya, simanyi amawanga agali awo, bwe yatuuka okufuna abayigirizwa mu nsi eyo ey'Abayudaaya n'Abawarabu, abayigirizwa be yafuna obamanya amannya gaabwe, amannya g'Abangereza. Kino kyaba abafumiitiriza g'Abangereza: Peter, John, Simon, Paulo. Agamannya si g'Abayudaaya. Katubuuza ye yatambula ng'Abangereza kwolwo bwe bazzeeyo ne babeera eyo n'alonda Bangereza. Kati bw'ona okirowoozaako ojja kumanya who invented ekintu ekiyitibwa Jesus. Taliyo. Ate tufuddeeyo tetwagala on your side taliyo. Ate tagenda kudda. Naye Katonda eyatonda waali atali mu ggulu ali wano. Okitegedde? Twagala twawule. Tuli mu kulwanyisa kizibu kye bayita ddiini n'endowooza yaayo, kubanga eddiini etwawula.
naye Katonda atugatta. Tuli mu kulwanyisa ekintu ekigamba nti bajjajjaffe bagenda kwokebwa omuliro kubanga omusango gwe balina bazaalibwa mangu ng'eddiini tennajja. Kye twagala okulwanyisa. Tuli mu kulwanyisa ekintu ekigamba nti omuntu bw'aba talokose n'asabira mu kakanisa bwe kati nkayita katono kubanga ensingazi. Oli n'agamba nti nze ndi musajja mulokole. Kati oli mulokole. Olina ekkanisa gy'osabiramu. Ekkanisa endala z'otategeera zonna ziba za bannabbi ba bulimba, ziba za mizimu, zibeeramu emisota ne puroguramu ne zibikola ku TV ne ku radio. Kati ate n'ova ku leve eyo abasiraamu bonna bagenda mu Geyeena. Namba 1 abatali mu kanisa yammwe naye nga balokole naye nga tebali mu kanisa eyo bali abalalala bannabbi ba bulimba abakibaki abo bonna bagenda mu ki mu Geyeena. Abasiraamu bagenda mu Geyeena, abakatuliki bagenda mu Geyeena, abaseventh day mu Geyeena, ababuda baani bonna bagenda mu ki mu Geyeena. Okitegedde? According to Katonda oyo. Kati njagala nkubuuze bwe kibanga Katonda nkubuulira bwe kibanga Katonda alina kanisa emu gy'ayagala ng'abasigadde bonna bakwokya muliro, nze ndi omu ku bantu abalwanyisa Katonda oyo era tugenda mulwanyisa paka. Si kuvoola okwo kwogera mazima. Nze Katonda gwe mmanyi tasobola kumenya muntu kubanga ali mu Busiraamu gw'oli mu Buprotestanti. Nakunenya kubanga ono mulokole oli mu Seventh Day. Teri mukisa gwateekawo. Teri mukisa gwateekawo. Tukubuulire kati amawanga agatali mu Christianity agatali mu ate enjiri ejatuukayo yonna. Kati ate abafudde nga tennatuukayo bagenda mu bagenda nenyezebwa kwati baliko kibamanya. Nedda sewo. Nedda sewo. Era jaganfa no musumbangu yatudde. Ekyo kye twagala okuminyawo mu ndowooza z'abantu. Omuntu oleme kubeera musiraamu ng'olabira ddala omukatuliki ngambwa, twagala kukijjawo. Twagala mutege muli baddembe mugende mubeere endiga, mugende mwogere Luwalabu. Katonda awulira Luwalabu lokasebo tawulira Luganda. Ate awulira otunudde mu kutuukwe. Okitegedde? Muli baddembe tawulira lulimi lutali Luwalabu, tawulira nga totunudde mu kutuukwe, n'essaawa z'abeererako fulinga ekyamukwata kimutadde zaawulirirako zokka bw'okyamyamu essaawa era takola ki. Katonda bw'aba tasobola kuwulira lulimi lwenjogera kitegeeza Katonda nsobola n'omutwala mu kiraasi ne muyigiriza ayige n'omujja ku alifu be. Ate okimanyi nti Baganda bange bawulira olulimi luno nga ne langi y'emu nga bali abayita Abawalabu bakuwalana bakulwanyisa ne bwogendayo mwabagendayo kolera mu Bwalabu gwaniifa n'erinnya n'olukyusa bakuyisa ngambwa naye era n'okomawo wano era ng'ogamba neewuunya obwongo bw'omuddugavu. Nze ngamba Katonda atwagala ffenna era sikusalira musango kubeera mu ddiini yonna, naye kyenkujjukiza nti ekintu ekitali kikyo ne bw'oli kyesibako emyaka emeka n'ogamba amannya ga Katonda ye Peter, ye John, ye Isima, ye Muzamiru, naye bwe njogera Ssenyunjo, bwe njogera Mukiibi, ago mannya ga Sitaani. Ebika byange bya Sitaani, munange gw'oli mu bika bitukuvu ffe byaffe bikyafu. Nsumbalinda abantu abo bayita neno bayita mu kanisa. Njiyita kanisa. N'erinnya Joseph nze Ssenyonjo eyali ayitibwa Joseph naye nakati ku biwandiiko kweririndirina. Genda mu maaso ekibuuzo. Ogamba ogiyita nzikiriza kanisa manya etirogedde. Okyogedde nti tugiyita kanisa. Kanisa nenkuwa ne example nti olaba n'erinnya Joseph nkyalirina. Kati kiki kino gwe kyolina eno eyitibwa kanisa. Ate nange mpitibwa musumba ng'ekigambo musumba kiva mu pastor kiva mu kigambo pasture omuddo ng'akabonero akaliyo kalinga akalaga nti akulembere ki endiga. Nenkugamba n'erinnya Joseph nkyalirina. Kati gwani yakuwa obusumba? Sigenda kwogera ku muntu yenna newankubadde bakimanyi abo abammanyi. Okitegedde mbadde mulokole nga ndi musumba w'abalokole ow'endiga nenva mu kwebaka
n'okukyala Katonda wange n'enzuukuka. Bingi kansooke njogere ku kanisa n'ebyo ebirabika n'omulala agenda kumbuuza kati ogamba abazungu bajja ne boonoona lwaki oli mu ngoye zaabwe. Kifaanagana ng'omuntu okujja n'akugamba nti gwe oli kiriini. Okitegedde? Kati saawa zino mu lubuto lwo mulimu ki? Byenda. Ebyenda kitundu ku mubiri. Naye kiri mu byenda kiki? Sinaba kulya leero. Ne bw'oba tonnaba kulya. Ekitegeke era n'omalawo ekyanga n'ota. Misinde gibeera wano biba byonoonese. Naye omanyi nti oyo pupu oyo olinya naye booda. Munange n'olinya booda n'okusasula n'osasula. Naye nga ogenda gwe ne pupu. Akituufu mpozi oyaze naye kubagedde okulya bumulina nawamba bwomulina era netumala tukwata ekititiriri netubomola kyekiva muyebiraga kati otambula ng'owera nga bw'ofaanana olemekanga abantu balala olw'okubanga olinaki pupu akuyamba abantu bakutegeere. Kati bino mu makanisa simanyi biyinya Josefu tetubyejjaamu yo pupu. Lwaki weesiimula entuuyo? Eyo pupu yasagaana muntu kujja wano tebatawanya na midiya yaffe nungi eno nga muteekako komenti lyammwe lwaki kati lwaki agiyita kanisa lwaki ayitibwa pasita kati kugenda ojja mupupu yenna omumalemu ozemu ne sabbuuni otambule. Lubuto. Sobola kuva bya kisiru naawe. Obusu kyakujja mu bulokole n'ofuuka omukazi. Njogedde tetwagala ate siri mu kafeeri. Oli mu kafeeri. Osamira. Endowooza y'abantu be basalawo ne mulaba byenjogera bituufu oba nedda bwe nkugamba nti Yesu gw'olinda ogenda kufa nange nfe naawe ofe n'oyo afe togenda nkulayira togenda mulaba. N'oyogera ku kituuti. Naye bwe kiba kikunyiiza ng'owulira gwe Yesu wo omulinda ogenda mulaba genda omulabe mesho yange giveeko linda endala genda olinde Yesu wo. N'oyimirira ku kituuti n'ogamba ow'obukanza okukuvoola ow'obutangira tagenda kudda. Bamukuba ayambadde ki? Mbikako ki? Obutangira tagenda kudda. Ndage ekifaananyi kya Yesu ayambadde ki? Ate kati endiga zikola ki mu ntebe zange? Zitwala eri ebikira byazo. Okoze enfujjo mu Uganda. Nedda otwala abantu mu geyi. Ndi musajja egy'emigo gyonna gigenda kukubwa mu. Ndi musajja mulabakamu. Era nkulaba wetuuse wane ndabye omuntu asaana okubulira ekigambo kya Yesu Kristo ne Katonda. Ate lwakitugatta babiri ekya Yesu Kristo ne Katonda. Ate omwana wa Katonda teri kati ate nze ndi mwana waani Katonda nga tayise muunu. Ate ye mwana nze ndi mwana waani. Na oli wa Katonda ne wabaawo omusukkulumu nga bozaalako omusika. Nedda. Nga bonna babo. Kati ate musika Katonda yafa. Alyoka amusikire. Ebibuzo ebimunyabe ko mu tulowooza tebiringa bya ate tubuzaabuza bwe bibanga tebiringa byaffe agende naffe tubeereenu. Ati yakutonda ani yakutonda? Ati nze mukubuulidde baaba omu nina gye musanga ngendayo Kabumbeezi maama wo omulala mulina wano era ali mu langi yange. Ombera mu kyaki nga gwe musaba mutya? Tusaba Katonda affe. Katonda wange nkwebaza oba kino kyendi kati mpa amaanyi ngende ekole kino na kino. Era n'akulaga n'akikola. Gwe laba bwentunula. Bw'abanga si Katonda abeera ani oyo? Bannabbi b'obulimba banyiirira era bavuga emmotoka ezaamu. Tewali buzibu banyirire. Ne Sitaani abigaba. Tewali buzibu. Sitaani ye omukkiriza muti gyali. Setaani. Katonda. Kyekirala kyeboogera ekirala eggulu Yesu n'ebigenderako byonna endowoozayo mu mutwe muno yeeraga ki ekituufu gy'oli na ki ekikyamu gy'oli. Nze nina Katonda eyantonda ndi mu kifaananyi kye. Kati ebirala byogamba mbu Setaani gyali genda gyali zondowooza gwe Setaani gyali watali. Setaani ye ggwe omuntu era waliwo wano omuntu omu
ng'ali mukunda naye kati nga ayingiddemu obwa sitaani ayagala kukuba naye nga tasobola kubanga ndi mu TV ye ndi mu simu ye besimu ye gyase ononkola ki bwoli setaani yenyini eyambadde wa setaani nze ndina Katonda ndi musanyufu osobola okwawula ku ennono ne ku setaani osobola okubyawula ogasa ebintu bibiri ebitasobola tambulira wamu nkugambye ti setaani bantu sikikugambye era ebizibu bye neeteekako bantu bamuse bantu setaani teyasuulibwa kuva mu ggulu n'asuulibwa wansi ani yaliwo n'abiraba kubanga bayibuli eyogera mugende mu kitabo kya Revelations okubikulirwa essula ya 12 ngisome munyumira kusoma bayibuli yaffe kyokange bayibuli yaffe ffenna yaffe ffenna tobikiririza nedda mulimu ebyamagezi n'ebyekisulu kyobera bayibuli egamba nti bwe mulimanya amazima gali bafuula baki badembe naye n'agamba ate mbu baslaves obey your masters ani yakozesanga abantu obuddu kubikulira 12 kale musanyuke eggulu n'abatuulamu zisanze musanyuke eggulu n'abatuulamu wangambira ani abatuula mu ggulu according to the Bible bamalayika bwe batyo ne Katonda wagambye Katonda gy'atuula tuli ku bya Bible kale musanyuke eggulu n'abatuulamu zisanze ensi n'ennyanja ensi be baani abatuulamu n'ennyanja nze naawe mbufe zitusanze kubanga mwabakola ebibi ddala ngo zikusangidde ddala kubanga omulyolyomi asejje muli ng'alina obusungu bungi ng'amaanyi g'alina akaseera katono ng'amanyi ng'alina akaseera katono kati muggulu ani yasuula omulyolyomi Katonda yasuula omulyolyomi yani ye sitaani amusuulawa yayonoona tetufudde ayonoonyeebwa muggulu according to the Bible naye ne balyanagana mu ggulu byabwe nga waliwo n'akutte kamera alikodinga alina ne penya awandiika ate singa teyaliwo bye wabifunye otya kubikulirwa nga gwe mayembe gakubikulira sifudde eyo byabikuliddwa kugambye ng'ali awo abikulira awandiika n'awandiika n'abiteeka awo Katonda bwe yalwanagana ne mutabani we n'abisuulawa ekitonde kye byonna bye kiri nange ndi kitonde kya n'asuulawa lwansonga eri amukoze eki amugobye amulemeredde n'amusuula wano kati ate ne yeewaanaga zisanze ensi nammwe abatuulamu kubanga omulyolyomi wuuyaze naye amulemeredde gwe tolabanga kifaanagananga ggwe okubeera n'omwana oba abaana ng'olina ekisenge kyo waliwo n'ekisenge ky'abaana katugeze zino ennyumba ezitatuuka n'olwana n'omusota nemiggo ku kitanda nemisitugana emiggo n'omukwata ogenda okulaba nga ekintu kikutwala gunyolanyola n'ogukasukka mu kisenge ky'abaana bw'omala gwe taata atategeera n'ogamba bannange zisanze abaana abali eyo mu kisenge kubanga omulyolyomi wuuyoza nemeredde mubakasikidde ate amanyi alina akaseera katono kati oyo Katonda bw'abaanjaga kati ate atuweereza Kristo lwaki teyattamu oli okuweereza sitaani Katonda n'azaala omwana n'amulemerera n'amusuula ku nsi bwe yamala n'azaala omwana omulala n'amusindika ate natta omwana oyo atulokole mu mikono gy'omwana oli bonna nga baana ba Katonda awo ffe tukkirize ffe abaana ba Katonda tukkirize omwana wa Katonda okutulokola mu mikono gy'omwana wa Katonda ate atulokole tuleme genda mu muliro Katonda ye kennyini gwe yakuma omuntu omuddugavu bw'ozaala abaana nga babo tetufudde eyo akola ebibi atagendera ku nnono z'okuba kati ne Katonda akiteekuba ne maliza ne mugamba kati genda mu baganda bo bw'asukka ennyo nayo n'omuzaalo ate tuganye n'agenda mu baganda be benzaala bemala ne ŋŋamba engeri ono gyali omubbi ng'ate mulogo kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito
bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kussa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Mutabani wange katika nkwate mutabani wange omulala mutte olw'okubanga njagala ate bano baleme kugenda kukwatagana n'oli oyo science gyali. Katonda yeetaaga oyo wa Bayibuli yeetaaga tumutuuzeemuko, tumugambe ebintu ebimu tumugambe ebintu ebimu bitereeze. Kyova olaba babalimba nnyo oli n'akugamba muleete ssente mu kkanisa tuzitwalire Katonda. Kyanyiziza nnyo abantu banyiza, simanyi kye banyizaako ki. Abeewange bakimanyi bulungi nti bwe muwaayo ssente muba muzimpadde nzirye era saagala kulimba. Bw'oba ozze ewange ng'olina ekizibu ekikutawaanya, olina ekintu nenzikiriza Katonda wange omuddugavu nakuyamba nga tusabye Katonda oyo atasosola mu madiini nakutaasa ekizibu n'ompa ssente oba ziyite kyonna kyoyagala kiweebwayo oba kiyita kumi oba kiki, nsooka kulya ku ssente ezo n'enkola ki nenzikuta. Ekyo nkubuulidde mazima. Bwe mmala okukuta awo nendyoka mpaako abo abalala abali awo. Waliwo yaŋŋambye ate kati amasannyalaze, ate kati egundi ebizimbe bye tupangisa, ate kati si kiganye naye nze njogera ekisookerwako. Tuleme kulimba abantu mbu ssente baziwaayo tuzitwala waani. Fe tuwaayo mu kkanisa Musumba atusabira emikisa gwe banoowe bakuwaggwa. Ekyo tetunnakigendako. Omuntu yenna bw'ogaba okyeyedde ofuna. Yes, naddala bw'ogaba. Kati nze ngaba ate sikulimba. Bwe ngaba oba bwe nyamba omuntu. Abantu tulina wano obuweereza, tulina amasomero ge bayita Senjo schools, kuliko abantu abasomerako abaana nga tebasasula wadde 10. Lwaki? Tubayamba. Tubayamba. Kyenkugamba mazima. Oba kufa kale katufe naye nga tugaba buulidde. Sente ze muwaayo mu masinzizo zigenda mu bafaaga ne bazirya, bapasita ne bazirya ne bagula amamotoka ne bagula amataka, zigenda mu basheeke ne balya era ebyo bye bibeeraawo. Tusonde tuzimbe ennyumba ya Mukama, ennyumba ya Mukama eya Sitaani yeriwa. Ani yagamba? Ali musaba agamba nti aweereza Sitaani. Nakugambye bakatonda bangi kisinzira gwe gwajja okukola ki? Jokkiriza. Teriyo nnyumba ya Mukama. Ennyumba zonna zibeera z'abantu. Era ennyumba zonna ekkanisa biki? Nnyumba z'abantu. Musumba kaliko wagambye nti Sitaani yenze y'oyo akola byanyinza. Kati bano abaloga ekintu nekikukwata, ekintu ekitategeerekeka ne kikukwata. Ate awo omugambira mbu Setaani annumbye naye ng'aba akulumbiddewo. Kye basindise kiki? Ate egyo myoyo gy'oyagala okuyita Setaani. Abo ba agent bakozi ba oyogedde bulungi nti bakozi be naye nga bakolera ani eyabasindise? Ziramu. Bwe babeera ba agent kati eyabasindise yaani? Oyo gwe mpise Sitaani oyo. Nze ngenda kusaba assistant. Era bantu mmwe bennyini ne mukola ebintu ne mutaba nammwe ne mubeera n'enge ne mubeera n'ettima ne mubba ebintu ne mubba abantu obutayimbwa ne mubba ssente za gavumenti ne mubba ez'amakanisa ne mugamba muzitwalidde Katonda so muziridde. Kyokka bwe tubagamba ffe abaffe nti bakimanyi ffe tuziyate ne muyomba. Setaani bantu. Musumba Loke wagambye mbu geyenga n'eggulu biri wano ku nsi. Butereevu. Kati egyo emyoyo gy'ogambye gyo giri mu nsi ki bagiyita batyo gigenda? Njagala mbeereko kagundi ka lesson katono kenkuwa ku myoyo.
ejiri mu nsi ejirowooza abantu giri mu geyeena giri mu ggulu simanyiwa kalesoni kali bwe kati ensi eno giraba gye tuliko buli kyolowoozaako kyonna mu state ez'enjawulo kiri wano ekisookerwako obulamu is a series era mwe abakola research ku reincarnation gye saagala genda saagala kwogera bintu nga biyinza okubuzaabuza katonda wange wekakooge twogera ebintu omuntu yenna byalaba n'ategeererawo naye mwe abagala reincarnation mugende mu kirowoozeeko oba okudda mugende mu kirowoozeeko obulamu bubeera seri ova wano nodda wano nodda wano nodda wali ekyokulabirako bwe nkugamba nti gwe wafa era oli muzimu gy'abaafa osobola okumpakanya naye nga kituufu wafa dda emyaka nga 40 wafa dda era kituufu just ekyenjawulo wandibadde ombuuza nti ntya awo nenkunnyonnyola kati mu buntu bye tulabako okumpi yadde waliwo n'ebyeyongerayo waliwo ensi gye bayita ey'amagi mu bulamu bw'abantu gabeera amagi nga tegannafuna kye bayita fertilization naye era obulamu bubeerayo kati eyo tuveeyo eyo wala nnyo tudde mu nsi eddako yensi kubanga ejjibu erijja bwe riti ne litafuna fertilization era lifa ne likulukuta eyo nsi ndala naye ate bwe lifuna fertilization livaamu ka embryo livaamu ka fetus ne kakula kati mu lubuto munnabaana eyo nsi abantu bazaalibwa munnabaana n'okufa ne bakola ki ne bafa munnabaana gwe kwoyita okuzaalibwa oba olinaayita okukulukuta kati ate peas ezo ziri mu nsi ate y'amagye tusooke tugireke tudde kwene ey'okumpi eno eyannabaana ofuna olubuto kitegeeza omwana azaaliddwa muki mu lubuto omwana azaaliddwa mu lubuto n'awezaamu omwezi gumu mu lubuto afaanaganira ddala n'omuntu ku nsi eno gye tuliko wano ow'emyaka 10 nze nakikolako research naye kiwandika ne mu kitabo kyange eky'12 aba awezezza emyaka 10 mu lubuto ng'alina omwezi gutya gumu ejjinga ekyali seeremu funa fertilization kifuse embuli olubuto kyetuyita nti gundi yafunye olubuto olubuto olwo bwe luweza omwezi gumu lufaanaganira ddala omuntu ali ku nsi awezezza emyaka 10 era bwe luweza emyezi 3 oyo aba muvubuka agundidde ng'ayingira bukulu musajja ye muntu wano w'emyaka 3 bw'ayingira emyaka 5 6 emyezi 6 7 aba agenda akaddiwa ye musajja wano oba omukazi ali mu myaka 7 8 bw'ayingira emyezi 8 ne wiikisi 3 n'ennaku 2 aba akaddiyenga n'okwekyusa n'okutambula aba mukadde wano akootakoota n'okutambula aba agenda amenyeka okitegeera kati atuuka ekiseera nga akaddiye nnyo bano b'osanga awezezza 9 eri aba atandise okufa alwadde munafu agenda kufa era abaana mu mbuto bagenda ne bamutwala mu emulago ow'omunnabaana ne bamuteeka ku kitanda ne bamwebasa ntunuulira ne bamwebasa abantu abavubuka abato munnabaana tufudde eriisi nnamba ey'omukazi omu ey'omukazi gwe gwolabanga omu oyo ali mu lubuto oyo abali mu mbuto bonna bawuliziganya kyenkanyi babeera bakodine tufudde ne bayibuli ekyogerako nti maama wa Yesu bwe yali ng'atambula n'asisinkana maama wa Yokaana abaana bakola ki mu lubuto genda okisome baabuukabuuka ne beesanyukira bayibuli ekyogera ekyo naye oli mulala Katonda oli mutukuvu mwana akatonda ate kati ono ali mu lubuto munnabaana mukyafu era oyo yensi eyannabaana kati omwana atuuka ne bamutwala omukadde ow'emyezi 8 ne weeks bamutwala mu mulago w'omunnabaana bwe batuuka eyo ne bamulaba ng'agenda agonda kawungezi eno maama ali mu kusindika push bagenda okulaba abamukutte nga bagamba jjajja togenda jjukira ali mu lubuto togenda jjajja bannange jjajja ali bubi bannange taata ali bubi afa bagenda okulaba nga yesika nga wabeerawo ogutuli
ogweggula saawa zibeerawo 8 ez'ekiro oba saawa zonna negweggula bagenda okulaba jjajja ng'omumwa guzibye olugundi nga lukutukako kati ng'agenda nga yeesulika asoosa mutwe ng'agenda bwati nga bakwata amagulu ng'agwayo ng'ogutuli guddawo. Era kyova olaba eri avaayo tayagala ajja akaaba amanyi bamulimba abasumba beeyo ne ba sheeke mberi agenda mu geyeena agenda mu kusalirwa musango ajja akaaba n'agwayo n'aba yakagwa wansi bw'ati agenda okuwulira waliwo ekijja mu kamwa jjukira eri abadde aliira eno agenda okuyokako genda biwooma abadde akaaba nakola ki n'atereera ogutuli ne gukola ki kijoyita ogutuli omwana mwagwa bwegula genda okinoonyerezeeko waliwo omutulya kinoonyereza mu nsi ya mwoyo oba sayansi byaddala ngaffe tetubimanyiwa byaddala njadde kuyigiriza ate ogwo ogutuli omanyi n'oguyingiramu ebiseera ebimu gwe kennyini oguyingiramu ogwo ogutuli era abali mu mabaana ne bagamba naleese omuzimu gwa jjajjange kubanga gwe wafadda komawo wano nze nja kukusomesa musumba bw'ogamba nti bano abayingira mu gutuli ababeera mu nsi y'olubuto bagamba nalose omuzimu gwa jjajja kitegeeza tebalota ku mizimu mikazi kubanga abakazi ate ng'oledde mwana abakazi bo tebagirema kati bo bagamba wafadda okitegedde nti oli mizimu gy'abaafa tigambuze bano abateekayo ebiri artificial omuzimu eri mu nsi okubuzaabuza naawe oyagala kwogera ku tubbi y'abantu eri kuba ate bwagenda bagamba abali mu lubuto nti twali muzimu ogwa jjajja ajjaffe mu kibi abbe yafa kati abateekayo artificial mano nakyeyitize tebirabika nakulabika kati omanyi nga webakulaba kati olaba wayingiddeyo ne balaba omuzimu gw'abaafa baddukidde dda mu bapasita banemusabire naleka omuzimu gwa jjajjange wabivudde nako kyova olaba tubagamba era nze nkubuulira nze kyova olaba siyo kya mizimu gy'abajjajja musimanyi kyo kya mizimu gy'abajjajja gikutuga nze tegitugaba otosabirako bano bagamba emizimu ginkozesa n'ekyo kyeboogera waliwo ebintu ebi aboogera ekigambo jjajja waliwo era abamu kati abandaba bali mu kulowoleza omanyi oluganda lugazi omanyi ng'oluganda nsobola okukwata enkumbi nengiteeka wano neŋŋenda mu nnimiro nennima nenkomawo ate oluusi nesigenda eyo mu nnimiro naye era nenkwata enkumbi nenjooza neŋŋenda mu nnimiro nenkola nenkomawo tobitegedde olwo luganda sobola okwata enkumbi neŋŋenda mu nnimiro nennima nenkomawo oba nenkwata enkumbi neŋŋenda nenkola nenkomawo naye mu luganda zonna zibeera ki kati oluganda luzibu omuntu bw'agamba bajjajja waliwo abamu kati bapaala ne bapaala nze mbira mu nnina abaana anytime n'emyaka gyegyo singa ndi mu lubuto singa ntandise ogenderera myaka gyegyo kati nze anytime ngenda kufuuka jjajja bwe mpulira omuntu ng'ayimiridde mu kanisa ng'agamba njokya bajjajja abaafa ababe njokya bajjajja nsooka kwebuuza bajjajja kikyayogera akitegeera oba takitegeera ayokya mizimu omyoyo giri egimutawaanya oba ategeeza bajjajja abamuzaalira abazadde be kati nze ekibuuzo nze bwe ntuuka nenzaala abaana benzadde bagenda kuzaala bajje batule ku ttaka lyange lye nabakolerera n'enju zange n'obugagga bwe nkoze kati nga nsanga abaana abo mu kanisa nga nze mmaze okufa nga bayimiridde buli mu kusaba twokyo omuzimu gwa ssenyonjo jajjo tumusindika faya lwaki mbasivaayo nensiikuula empewo akakanisa ne kajjayo nenkasiikuula nekasuka ku lusozi nekaba kazikiti nekakuba omufuna omulamu ani asinga amaanyi kisinziira wano kirabe kati oyogera nange kati singa olunaku olw'enkya bakubikira nga nfudde ne banziika kubanga kisoboka
n'okoma wano okujja okugamba kanyendeko okuva mu busibe kyakindabe bannange omusajja yafudde oba otudde wano ogenda okuva kusinga oti okutula nga ntudde wano bwenti onyamiriza ne tukola interview lwaki emisinde gyotwala kati tubuuza lwaki oba okuba faya anti goli mufu tetulina kitabaganya okukuba kutya n'obutansemberera okukuba kutya andiko omusana andiko omuliro nedda sebo okuba kutya kati kyenakugambye nti n'abali mu lubuto gwe ne bamala bakulaba balaba muzimu gw'abaafa naye olina musango ki nga n'oluusi gwawaayo omutwalo bamulabirira afe bulungi ajjeemu gyoli era bannange byembabuuza tebugitegedde abatulaba abalungi katonda tumuliwawayeza nti nendo ate bwemala ozaalibwa ku nsi weetegekere ogutu ligenda kuddamu okweggula ogulala gulinde gugenda kweggula era oddemu gwasigala eno otunuleyo bwoti ogenda okulaba nga era munno akola ki naye ekiseera kyo bwe kituuka era process yeddiŋŋana efaanagana kyova olaba omuganda yali mugezi nnyo n'agamba gundi kati zembuyaga ezikaza engoye ng'ategeeza nti yakoze eki kati bwe kiba nga yafudde naye kati zembuyaga ezikaza engoye tuzaanika mu ggulu tuzaanikawa kitegeeza omuganda yakitegeera nti ensi zonna states of living ziri wano kankuwabule nange omuntu bw'aba akoze birungi ng'afudde mu kukkiriza yatula yesu tali nkwaba bakaza engoye yagendawa abakaza engoye kati naawe ogenda kaza engoye mwemizimu egigalolera kuno mutusumbuwe mutulooseroosa ebirooto mwakola bibi neba neeno balina ekifo ekyenjawulo kye bagendamu ne balindirira eggulu kifo ki ayo nasika era kibuza era genda omubuuze zibuuze ku kifo ekyo bategeere ekifo ekyo gye balaga babugambe nti bantumye mbabuuze buuze endiga kubanga zeziri eyo naye abantu tebasobola kukkiriza nti wetufa waliyo limbo eryeyo gye tulaga abantu senakutaayaya kati tuli wano ku nsi eri mu mabaana twafa naye kati tuli mu kutaayaya mu nsi tewali katonda wabeera awatabeera byamagero kasi tokkiriza katonda atali owamu ow'amadiini n'ow'amadiini bibaayo gulugwoyita ow'amadiini anti kati abantu basabira ennimi ne boogera ennimi roboshakara yebyo ebintu mwabijjawa obiyiza ebintu kubanga bwensoma bayibuli lindako bwensoma bayibuli bambaga bulungi mu bikola by'abatumi bambaga bulungi nti bali bwe baali munda nga basaba ne boogera ennimi empya abaali ebweru bonna nga buli omu awuliramu olulimi lwe ggwanga ki eriwulira roboteshekarapatese mulimbuulire abaliko omwoyo wa katonda babitegeera kuba olwo olulimi balusaba mbadde nsaba onjogereremu olulimi olwo nga bw'ovvuunula ojja tegeera nti olina okuva mu kubeera endiga lwogere nga bw'ovvuunula ekyo kirabu musumba si kya buli omu ekyo sikyagala era tusobola okusabira n'akukkako nayogere mbadde nsaba tonsabira sigaza olulimi lwo genda oluwandiike mu bitabo byo nze sijja kulwogera kugamba nti naga amakanisa ogamba nti madiini naye eriyo ebyamagyo kiriza katonda gyali tetufuddeeyo basaba emizimu gyammwe ne gikaaba ne bagikuba embooko emizimu gyabaani gyokkiririzaamu ze zikiriza mu katonda ssebo katonda weesula mu describe wagambye ye gwe kennyini ante katonda era ali kati gwe musangawo mu kifo ekitukuvu kiriwa yeekaaga kati ekikyafu kyekiriwa mbasaba bantu ba katonda nze ekigambo kyembalekera wano kiri kimu ensi tetusobola kufaanagana ffenna tulina okuyiga okutambula n'abantu be tutafaanagana nabo nze ekinnuma mbabuulira ebigambo bino nina kigendera kyakulaba nga omuntu ofuuka at least coordinative tubeere n'enkwatagana kubanga abaddugavu ensi yonna
tulabanga balabe abatambuddeko mu kimanyi genda mu UK babasosola genda mu America racism n'ogenda ne mu bana abatalina kwe bali aba Philippine bikanyako ka Philippine naye nga nako tekakwana nkupe bankuse naye sebo kyokka ne tumalirizanga bw'ogenda eyo n'ofuna omulimu n'osanga mu kampani nga mulimu muddugavu munno ate naye akukuba bubi nnyo approvinge bali nti oli mubi gw'omanyi okuba nti oli wano oli musajja mulokole n'ozaala omwana n'omusomesa n'atuuka mu yunivasite tugeza bugeza n'akomawo nga yasiramuse mu kumusanyukira ne mutegeka enkoko n'embuzi na bikinga gwe yabisaze n'agamba ani yasaze ennyama eno nti ye taata gw'omulokole nga yasiramuka n'agamba sijja kulya nnyama nkaafu n'agamba okulya ennyama enkaafu yasayiddwa eya taata we gw'omanyi bwe kiruma n'ogutunuulira ogutwe gw'omanyi ng'oli musajja musiraamu omwana gw'osomeseza n'agenda n'alokoka n'akomawo n'akuyita sitaani omanyi bwe kiruma kati ffe bwe tubabuulira tubateeka mundo tubateeka mundo eyo ye setaani eddiini ejajjogerako ekirungi waliyo ekirungi kyerina kiri ekinja kikubuulira bw'oli bw'oyagala era nkyagala oli mugumu nkiŋŋambe kati eddiini erina omugaso gw'enjirabako guli gumu eyamba abantu okubonaabonera mu mirembe bwemubeerawo ng'oliiraaniga ng'ogamba katonda bwatyo bw'ayagala ne bw'ofiirwa omuntu ng'ogamba inna lilaahi mukama bwatyo ne bw'obeerawo olinda kizezengere kwegamba oleme tufuukira buzibu eddiini etuyamba abantu baleme tufuukira buzibu ne babiwaawula bali awo naye nga bali comfortable nze ngamba ebyo mutwale ffe tujja kwerwanako era nze mbagamba nti bw'oba olina ekizibu kyonna mu bulamu kyova olaba ffe tusomesa abantu ebintu ebirabika ng'ebizibu naye ne bibayamba okukyuka n'okutegeera mukyaki mulimu abakadde b'ekkanisa ababuulizi bannabbi mulimu buli kintu kyonna mulimu abasiraamu abakatuliki byonna mwebiri naye nabbi tekyetaagisa kujja mu kanisa mukane bwaba taze era asigala nabbi mu Uganda mulimu bannabbi bakwate mubakkiriza nga nabbi Kafeero Pawulo yabuulira enjiri oweziba owebukunja yennyini oyo nabbi hamwe ne basudde nkubayo omulamu omu Sebata Fred era mwagala njiri kyesingaawo bw'onombuuza kwabo abatabulira mu ange yababulira mu ngeri endala era njabba waayo omulala sijja mwogera kansooke nkome kwabo ezeggulu zeziriwa kale sebo ebyo nabyo tujja bikwatako olulala pozi ez'ensi ze zino ezirimu laavu byansi kati mwe temukola laavu tukola ne tugiyimbako bw'ogiyimbako banga agisinza ate tugisinza Katonda yekka so ne bwe mubeera mu buliri otuula n'okalula bukamizi maaso ng'oli kuli okalambadde gw'oyimbirayo gwe toyimba kyo mukalamba biri ebiyimba byeri birala nedda njagala kubuuza temuyimbira laavu bwe mubeera mu buliri musirika busirisi kubanga byebimu zonna nnyo waliwo sexy ali holi nga ye engeri gy'oli mulokole nnyo ate ng'oyogera n'ennimi omukolera mu ngoye nga weebiseeko bulungi bannange sex ono mulimu Yesu waali tatulaba obwereere n'ejjayo bwe mumaliriza musabire ekikolwa ekyo ne mukiwonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu nga temuli bafumbo ofumbo bwa butukuvu nga muli bagati obufumbo obukyafu bwe buliwa nga temuli bagati wama abatulaba teriyo obufumbo butukuvu obufumbo ayiga bubeera butuufu oba bukyamu ekyo kankibasomesa teri butukuvu obufumbo obutuufu n'obukyamu naye teri bufumbo butukuvu na bukyafu bwe bugatte oli mugatte nga tolina mpeta anti kati nze siri mu Ngereza obwo buwangwa bw'Abangereza wakola embaga obufumbo obutuufu bwe buno kambusomese omusajja bw'ofuna omukazi gw'onoowasa fuba nnyo okulaba ng'ogenda ewaabwe w'abakadde be osasule omuwendo ogwo gwe baagala abakadde abo taata ne maama tofaayo balokole bakatuliki basiraamu tebalina ddiini naye bwe baba nga bazadde ba muwala kasita basiima ne bagamba baana baffe mugende Katonda abawe omukisa oba Katonda abajjajjammwe oba boogedde Yesu oba boogedde Allah kyonna kye boogera bwe babanga be bazadde eyesaala emala teweetaaga pastor teweetaaga reverend naye teweetaaga yadde empeta bw'omaliriza bw'oba olina abakutwala mu ddiini yo nga ne ssente weeziri bwe ziba teziriwo togendayo kobere ng'oliyo wange totawaana
tekirina mugaso nawe bagata wano ate nkugambye nti ebyo bya kisiru tebiriiyo bwe bw'omala ogenda ewaabwe bw'omuzadde genda oyanjule abazadde basiime be basiima obwo bufumbo Katonda abusiime butukuvu mugende muli ebintu mu mateeka g'eggwanga lyaffe Uganda kyoyinza okwongerako ku lw'ensi yaffe gye tulimu ogenda n'ofuna kubanga eno mu kwanjula ofuna n'owagira obutuuze bw'olimu mu ggwanga lyo Buganda oba mu ggwanga lya Nkola oba yonna gy'oli Busoga n'owagira abakulembeze bo then mu ggwanga mu central government olwokuba tuba tuli bantu b'amagezi abalowooza tetuli ndiga genda ne mu gavumenti osasula omusolo ogw'okuwa ekiwandiiko ekikakasa nti mwagenze ne mufumbirirwa era mugenda kulya bintu na kuzaala ekiwandiiko ekyo kijja bayambako nga muregisitarinze obufumbo kijja bayambako bwe mutuuka okwebba nga mukyankalanye mwebbe bulungi kati awo obufumbo buba butuukiridde obufumbo mugende mu bukole bwe butowe buli teriyo obufumbo butukuvu na bukyafu bufumbo obeera either butuufu oba bukyamu kiri okubeera n'omukazi emyaka n'emyaka n'omukunkumulamu abaana abayitirivu naye ng'ali awo n'ewaabwe tebakumanyi n'ewammwe tebamumanyi kati singa ekintu God forbid singa afa munoonye ssente genda bali ba Katonda genda obawe ate abazadde olina okubawa bawe bakola omulimu gw'amaanyi bakola omulimu gw'amaanyi so okkiriza tujja dda kuba ebintu bingi ebyogerako mu nsi n'ebintu bingi byokola byetulaba ku internet of course effujjo olina twagala ojja olyogera nange si ffujjo nze ndi wano kubabuulira njiri kati gwe batwala wa muggulu mu Geyena eggulu olwedde twalituukamu dda kati abali mu Geyena batereeza kweyagalira muggulu batereeza kweyagalira mu ggulu mu abali mu Geyena olina Geyena olina ekikuo ky'amabanja olina Geyena ya butazaala olina Geyena ya kubonaabona olina eyakuloga olina eyakola ki naye ng'ate oyagala Katonda akuyambe totunuulira ddiini yo naawe nkwaniriza twongere okuyambako nga tusaba Katonda akufaanana ng'ate awulira na lulimi lwo ate nga si wakubonaabona nakugenda eyo kunoonya kino just tegeera sumulira mugongo biri gusumulwe wejjeko ebikyamu bulamu bwe bugenda kubeera perfect nga tusiibula kano katukogereko sinza bukale kayo wakyaza omusamize Kabona Jumba katate ebikwatagana bitane Katonda ogokkiriza Kabona Jumba namukyaza n'abasamize abalala bangi namme abampuliriza bw'obanga oli eyo ng'oli musamize nkwaniriza nkuyita ffe tukkiriza nti abantu bonna bantu ba Katonda kati basebo ne banyabo mbagamba nakyaza omukisamize naye leero nkyazizza omulokole nakyo kigende ku byafaayo era bayombe kyazizza omulokole nakyaza aba politician aba movement aba DP aba NUP njagala nnyo abantu bonna mbakyaza abatamivu bali ewange tubabuulira njiri baleke omwenge tegutwala abantu mu Geyena naye just era ababuliramu bwenywa omwenge ogenda mu Geyena tebiriiyo omwenge mukuddaze era kyamu olw'ebyo talina magezi gwamanyi naye anywa ku mwenge sikusayira musango nnwa wabula ekizibu kyolina kiri eki si kugenda mu Geyena kizibu kyolina kimu nti buli lwotamiira olabika bubi only that muntu kati tumulanze gwendabika bwe nti nga nayiyemu omwenge n'engweri nenefukira kintu kiba tekinyuma je problem yokka gye nina kuki ku mwenge so tulina abasiraamu tulina kwegamba abantu bangi tulina kyo kinyonnyolako nnyo okukyaza Ssaaba Kabona mu buli muntu yenna munnaddiini ng'ate okukyaza omuntu gwayawukana naye mu ndowooza kitegeeza munnaddiini oyo munafu talina Katonda atya oli kyalina ekibiina kyo kuba bampadde n'akatambalangambala bamusuba nze sirina kibiina kyange ekibiina kya kanisa eyo bwe beekolamu omulimu ezindiga sizizo nze sirina ndiga nina bantu abantu si babo yisobola abantu basaabasajja abantu basaabasajja kati olaba nawano tukuŋŋaanye naye temuli bange naye era mbafunye naye muli basajja ba Katonda n'olwekyo mwenna abantu ba Katonda oli musamize oli mukitamivu oli munabyabufuzi oli mukatuliki oli musiraamu kasita obeera ng'owulira luno olulimi oli muganda wange oli manyinaze ne bwe tuli ebuzaabuza tya ebizibu byaffe byebimu tulwanyise omulabe tuveemu
okwesalaasala famire ne yeetabulatabula buli omu mulabe wa munenno twagala tubeere omuntu omu bwe bubaka bwe mbawanga nze omusumba va musibe era bwe nvaano ngenda kuva mu musibe church mbaaniriza mujje mubeerewo mujje mubeerewo abalina ebibamenya nga bakusosola olw'eddiini yo bakuyita setaani bakuyita biki nkwaniriza kuva mu musibe church ffe tukkiriza nti katonda w'abantu bonna era mbaagala nnyo nsaba katonda abakuume mubeere mu ggulu wano we tuli muwonegeye na mugiveemu tusobole okuwangaala jjajjaffe lwe baayogeranga luwulikika bubi nti lubaale omulamu tasamirirwa akuddira mu luyimba takola ki taluwoomya ebigambo by'omukulu mubiwulidde era katonda wabajjajjange omuddugavu kubanga bwe bansooka nenzija katonda w'abaddugavu oyo ategeera olulimi lwange ate ng'amanya amannya gange ng'agaagala nga tasosola baganda bange nga mmwe abampeera ennyo omukisa eyo mbadde nsaba ssaala waliwo omulokola akubye faya bajjajjaabo abakuzaala ogende oba Ibulayimu ne Isaka bakuzaalire kitaawo weewaawo bannange emboozi ebadde mpanvu nekyemmanyi bayinza ogikuweera mu bitundu part 1 part 2 naye omunaaba musiimye wano si wala nnyo ate atugambye eddiiro liggule tujja kuba nga tujja agende ng'atangaaza ku bintu bingi nnyo mukama katonda abatukuumire for now bye. Export TV to the world.